Leero mu lesson week eno. Omulungi mukwano gwaffe atwala omukisa guno kubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Weebale nnyo okubanga oli ku 3ABN amazima agatajunguluddwa. Tukwaniriza mu kiseera kino mu puroguramu yaffe lesson weekend nga twaniriza sabbiiti. Twebaza omutonzi akuumye okuyita mu nnaku omukaaga n'akutuusa ku lunaku luno olw'omusanvu munaye nga tuli mirembe kwatuse ku buwanguzi tukuyozaayoza so nga munnaffe ayinza okuba nga okyalemereddwa tukutegeeza nti Yesu Kristo afaayo gy'oli. Titumanyi ngeri ki gy'oyinza kuba nga ozitowereddwa naye Mukama waffe agamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakoera bazitowereddwa nange n'abawumuza. Naye tulina oluyimba olugamba nti omusingi gwaffe munywevu. Omusingi gwaffe ogwa Mukama waffe Yesu Kristo munywevu. Yagamba awulira ebigambo byange bino n'amala abikola aliba ng'omusajja yazimba ennyumba ye ku lwazi. Nti enkuba bwe yatonnya mukoka n'akulukuta kibuyaga n'akunta ennyumba yasigala eyimiridde kubanga yali agizimbye ku lwazi. Tusaba obulamu bw'omukwano oyongere okuzimbira Mukama waffe Yesu Kristo. Puroguramu yaffe eno lesson week eno tugenda kuba tutunulira lesson namba 9 oba tunulira sabbiiti ey'omwenda nga sabbiiti eno ey'omwenda ejjidde mu kiseera kyennyini kye tumanyi ekya camp meeting. Mutwe gwaffe gugamba I will go in Christ is like a compassion. Ngenda kugenda mu kisa kya Kristo. Weewaawo Kristo atuyita ffenna ogenda mu nsi yonna otegeeza abantu amawulire amalungi nti akomawo mangu. So tukusaba ebintu bino biri obijjukire. Ekisooka okuwa Mukama ekirabo. Tulaba ensi ng'ekyukakyuka. Mukama atukoledde ebikulu bw'atukuumye. Gwaleeyo okuyita mu mwaka alina by'akoledde. So tukusuubira okuwaayo ekirabo eky'embaga ey'ensisiro oba account meeting offering ate ne expenses kubanga tulabye ng'ebintu biri virtual. Tugenda kuba ku TV, ku radio, waliwo expenses zeetaagisaawo. So gwalyeyo mukwano gwange kirungi n'okuwaayo kye tuyita account meeting expense okulaba ng'omulimu guno gubeerera ddala ogw'omukisa. Mukwano gwaffe twala n'okujjukiza nti abasumba baffe bwe bali. Kuva nga 21 paka nga 27 musumba ate akulira ettwala lyaffe erya Buganda oba Central Uganda Conference omusumba Samuel Kajoba yagenda okutukulemberamu. Teekateeka egenda kubeera nga mu butuufu malidaadi tusobole okuba nga twongera okusembezebwa eri Mukama nga tuyingira omwaka omujja ogw'Ekiyudaaya. Then ate ab'oluzungu musumba Dr. Maka yagenda okuba nga atukulemberamu. Byonna mbyogedde ng'ate neetaaga okusooka n'okubanjulira mikwano gyange bwe tuli ate oluvannyuma tugende mu nteekateeka yaffe ya lesson. Ababuuzaako omwanjuzi wammwe nze Yonasaani Matovu munnagomba ate nga mpangirira Musasa Ssaabasajja eri e Buddu. Mwanyinaze naye buuza ku balabi awamu ne mukadde wange omusumba. Baniriza akabalabi baffe ku 3ABN TV. Nebaza Mukama atwadde omukisa omulala okuyiga wamu nammwe era naddala mu kiseera kino ekya okuŋŋaana nga tuyiga n'abalala. Yes. Amannya Namulema Joyce. Weebale nnyo balire ddala. Amannya gange nze Kimbugwe Yobu nga nange ndi muweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwadde okubanga tugenda okubaako bye tuyiga okuva mu lesoni omuteesiteesi oba General Conference gyetuwa buli kwota okuyiga ekigambo kya Mukama. Weebale nnyo se weebalire ddala. Kungani ku bantu aba East Kampala ku kyaka meeting kintu kyengedde. Ekituufu ekkanisa gyempeerezaamu bagiyita East Kampala ng'eri mu disitulikiti etibwa Kampala edistrict. Nze ekkanisa ezogera Olunyanyimbe. Weewaawo. Olunabuddu era nga Olungereza lunabuddu. Munagomba ali e Buddu. Tubitegeera bulungi. Era nga ekyabo kya camp meeting kyetaagisa. Olw'ensonga nti Katonda atukoledde bingi okuyita mu mwaka. Wonderful. Tulina bingi bye tuteekeddwa omwebaliza. Mikwano gyaffe bangi abatufuddeko. Abantu baffe bangi abatubuzeeko naye ffe Mukama atulekeddewo obulamu obusa. Abalala bali mu malwaliro babawanise magulu. Ne bw'oba ogambye nti buli lunaku
ogenda kwebaliza Katonda 10 years Satu. Bisaamu omwaka mulamba olabe sente ziwandibadde okukawo. Ennaku 365 kubisaamu 13. Beetirivu. Olw'ensonga eyo ffe tulina essanyu okuba nga tukyali balamu. Yes. Twetaaga okuwa Mukama ekirabo ekyo ky'omwebaza. So nga ate waliwo ne expenses. Olabirizi bulina ssente ze busaasaanyiza okulabika nti ebintu bino bitegeerekeka birabibwa. Kusumba maka agenda kubuulira mu Olungereza naye ate omulabirizi waffe Uganda agenda kubuulira mu Luganda. Ku TV, ku radio. Kwegamba olaba nti okukwata ekirabo n'okitwalayo n'owaayo kuba kusiima Mukama byatukoledde. Mu bufunze ndowooza nti kiba kya nsonga. Walaba ne Bayibuli egamba nti emirundi 3 munajjanga okukuŋŋaana. Tewabanga muntu yenna ajja wendi nga talina kyawange. Engalonsa. Ziwoomera nnyini zo bagamba bagaana. Mukama tazaagala. Kituufu. Oleetere Mukama. Ate mmeeme eba Uganda agamba mmeeme ge bagaba. Nange ejja. Ejja ate n'engero mu ngero mwekiri omwo. Kituufu. So tubakunga mikono gyaffe abali mu Central Uganda Conference ne Uganda erina okutwalira wamu abali ebweru w'eggwanga okulaba nga enteekateeka ya meeting mugyenyigira mu butereevu okuyita mu kuwaayo ekitundu okuwaayo ekirabo kya meeting ate ne meeting expense. Okundugattako n'okubeera nga obubaka mubuota buliro abali ku Facebook, abali ku WhatsApp, abagenda okubeera ku YouTube, then ne ku TV kwenyini nyini tubagenda ku obubaka mubufuna live ne ku CBN. We thank God for that. So mwebale nnyo tubakulisaayo mu nteekateeka ya meeting promotion nga tugende butereevu ate mu nteekateeka yaffe ya lesson week eno nga tuyingira Sabbiiti. Mwanyi naffe Joy sooka otuweereyo okusaba ate tubeere nga tutandika. Katwebaze. Mukama Taata omwagalwa tukwebaza gwatusobozesezza okuyita mu wiiki eno. Tukwebaza olw'emirimu gyonna gy'otuwadde era gy'otusobozesezza okukola. Tukwebaza olw'amagezi, olw'obugabirizi na buli kimu Mukama kye tukoze si ku lw'amaanyi gaffe wabula gabadde maanyi go. Nakankano nga tugenda okwejjukanya bye tubadde tuyiga okuyita mu wiiki eno. Tusaba obeere wamu naffe, oyige wamu naffe, omwoyo watukulembere era gwaba ayogera okuyita mu ffe, ensala yaffe okuyita mu nnyina ya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mukama yeebazibwe. Tukkiriza nga ali wakati mu ffe. Awali ababiri oba basatu anaabeeranga wakati mu ffe. So tukyagenda mu maaso ne lesoni yaffe eriko omutwe Rest in Christ. Wuumulira mu Mukama waffe Yesu Kristo. Egamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era bazitowereddwa nange n'abawummuza. Nze njala kukkiriza ate nyeeyongera okukkiriza nti ekiwummula ekyannamaddala buli omu ku ffe kyeyeetaaga. Oba okola mu yafeesi ya pulezidenti, oba oli mu lubiri lwa Ssaabasajja, oba oli emirimu gyaffe egya bulijjo, wherever you are, ekiwummula ekyannamaddala kiri Mukama waffe Yesu Kristo. So wuumulira Mukama waffe Yesu Kristo era gye tuli mu kutunuulira. And this time ku Sabbiiti eno ey'omwenda tuli mu kwetegereza the rhythms of rest. Ebiro ebyokola ki? Ebiro ebyokuwummula. Tugenda gezaako okwetegereza nti Katonda affe okumanya ng'ensonga y'okuwummula emuli ku mutima yatuuka n'okuteekawo olunaku olw'ekijjukizo nga lwakuwummula. Nga tugamba public holiday. Fano tulina independence yaffe ebeerawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Oktoba buli mwaka. Twejjukanya nti twafuna obwetwaze nga Uganda. Bannayuganda tujjukira ameefuga every 9th of October. Kati ne Katonda naye yateekawo ekijjukizo nti ye mutonzi, ekijjukizo nti twetaaga okuwummulira mu ye, ekijjukizo ky'ekiwummulo nga ky'olunaku olw'omusanvu. Naye anayagadde akatono ka wiika ka Sabbiiti akawungeezi katulaze bulungi nti lesoni yonna yeetoolodde ku butonzi n'obununuzi. Era nga Sabbiiti ky'ekijjukizo ky'ensonga eyo ey'obutonzi n'obununuzi. Tusinza Katonda omutonzi, tusinza Katonda omununuzi. Bamu akafaananyi awo tuddeyo emabega emyaka nga 6 n'okusoba oba kale emyaka nga 6 ensi eno nga tennatondebwa. Ku lubereberye Katonda yakola eggulu n'ensi. Ensi yali njerere nga yeetabudde. Kituufu ddala. Okiraba? Naye nange nagenze nga nti singa nabadde nina wentudde wali kasozi ekawulengwa nga nnengera ebigenda mu maaso nga lubereberye ono tannaba kubaawo kiki nali nengera? Tewali. Nothing. Tewandirabye nakulaba kuba tewali kyaliwo kiwali olaba. Kituufu.
kino twajja n'engombe egamba nti God created something out of nothing. Kituufu. Kuba ne tulaba raw material yonna Katonda gy'akozesa ng'atonda. Kituufu. Naye tulaba nti okuyita mu byafaayo Katonda ajjukiza abantu nti nze mutonzi wa buli kye mulaba ng'akozesa olunaku luno olw'omusanvu. In fact nga n'ekibi tekinnabeerawo agadde nnyo akatundu k'akawugezi ku sabbiiti. Before sin, Adamu ne Kaawa ekirabo ekibaweebwa kya kiwummulo. Katonda bagenda omulaba n'amaaso gaabwe kye bamulaba ng'akola was to resting. Akawungeezi ako kebadde ngezaako balaga. Sooka onnyonnyolewo bulungi awo kubanga bw'oyogedde awo ne mbaako ekintu kye nzijjukidde nti Adamu bw'atondebwa ku lunaku olw'omukaaga olunaku olwaddako lwennyini yatandikira mu kuwummula. Nga tannabaako kyakola yatandikira mu kuwummula okulaga nti Katonda okuwummula kukulu ku mutima gwe era kyayagaliza naffe abantu. Okimanyi ne bw'oba okola osobola okukola ng'owummudde mu mutima. Wena emirembe mu mutima. Abantu bonna bakola emirimu gyabwe ng'ebirowoozo biwummudde. Engeri gy'akola yanjawulo okwoli asitunkana mu birowoozo. So Katonda tulaga ng'ogenda okukola. Let you have a restful mind. Oba kiraba akawungezi ka sabbiiti. It happens nga n'ekibi tekinabaawo. Sabbiiti tugideetinga oba ekiwummulo kino tukirengera ku butonzi kwenyini kyobola okuyita mu byafaayo nga bemulabye. Si Adamu yekka n'abajja ffenna tulaba nga sabbiiti eno nsonga nkulu lunaku ekiwummulo ky'olunaku olw'omusanvu kijjukizo ky'amaanyi nti ekiwummulo kyaffe kiri Mukama waffe Yesu Kristo. So twalagenda munda kati enyanjula tumazeeko gikola ki okugiraba na byonna. Sebo mwanjuzi waliwo akatundu koyogeddeko ne kankwata omubabiro nti nga abantu bamaze okutondebwa Katonda ng'amaze okutonda byonna n'ateekawo okuwummula. Kiina kye kiraga nti omuntu okukola byakoze ateekeddwa okukomawo naye n'awummula. Wakoleddeko ekintu ky'ogambye nti nno n'abakola emirimu omuntu alina ebirowoozo ebiwummudde abawanjawulo. Ndowooza mu ofiisi abantu abamu kwe kusitunkana. Omuntu bw'abanga talina kuwummula ewaka maka n'ajja ku mulimu omulaba. Omulaba oluba okutuuka bw'ati n'omulaba nga kwegamba embeera ekyankalanye n'ogamba atanyiize kiki ekyamunyiize yakajja ku makya. Kumbe si talina kuwummula ewaka agenda okuva ku mulimu n'atuuka ewaka avaayo ewaka ng'era abadde alinga ali ku mulimu. Kitegeeza nti eby'okuwummula aba talina babifuna. Kyabagamba nti mujje gye ndi nze n'abawummuza. Naye twagala Musumba okkirize n'omulabi waffe tutambulire wamu ku lunaku luno olwa Sunday nga twetegereza Katonda bw'aba tannakola kiwummulo kino what happens first. Mwanyinaffe awo weetegese otutwalamu. Musumba neyanza nnyo omukisa guno ogwompeereddwa okugabanako wamu naffe. Tulaba akatundu aka Sunday era akatundu kano kalina omutwe ogugamba ennyanjula y'okuwummula. Okuwummula kuno kwatandikira wa? Kubanga tulaba nti mu ntandikwa nga bw'okinnyonnyodde newe wandiyagadde otya okuyimirira otunuulira olusozi lw'e Kabulengo wali tolina ky'ogenda laba. Kuba tewaaliwo kyaliwo newankubadde Katonda yaliwo. Bayibuli y'emu etugamba nti Katonda yaliwo okutandikira ddala mu ntandikwa nga tewali kintu kyonna. Kwegamba ne Katonda bwe yali alaba nga tannatonda yali talina kyalaba. Naye nga ye yaliwo. Era tugenda kuyita mpola mpola mu nnaku ez'enjawulo okulaba okutonda mu katundu kano. Tugenda laba mu byatondebwa okutandikira ddala ku ki ekyasooka okutuukira ddala ku ki Katonda kye yasembayo. Abantu abasinga tumanyi nti Katonda yakoma oba ekirabo kino ekyokutonda kyakoma ku kutonda muntu. Kituufu? Ye ntikko y'obutonzi. Omuwandiisi bwe yabadde awandiika akatundu kano ak'okusande yayongedde okutunnyonnyola entikko y'obutonzi entuufu. Era Musumba ngenda saba otusomere
mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olusooka nga tudda wansi tulabe ki ekyaliwo okuva mu ntandikwa. Bayibuli egamba nti olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabuddetabudde, n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu, ne wabaawo obutangaavu. Awo Musumba nga tonnaba kweyongerayo tusooke tuwummuleko awo. Tulaba nti mu kutonda Katonda yagamba nga bugambi wabeewo. Era nga bwe wakyogedde teyalina lo material kuba tewaaliwo kyakukozesa, naye yagamba nga wabeewo ne wabaawo. Okay. Tugende mu maaso. So, okay, ngende nga nsoma. Ekitangaala kibaddewo. Nsome gundi eno. Tujja kukoma ndowooza ku lunaku awo olwokubiri tubuuke ate tugende ku lunaku olwokutaano n'olwomukaaga tulabe ddala kituufu Katonda okutonda yakukomya ku kutonda muntu nga ffe abasinga bwe tukimanyi. Katonda n'alabanga obutangaavu bulungi, Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana, n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lwe lunaku olumu oba olwasooka, the first day. Then olwomukaaga luga nti Katonda n'ayogera nti wabeewo ebbanga wakati mu mazzi lyawulenga amazzi n'amazzi. Katonda n'assaawo ebbanga n'ayawula amazzi agaali wansi w'ebbanga n'amazzi agaali waggulu mu bbanga. Bwe kityo bwe kyali. Katonda ebbanga n'aliyita eggulu, ne buba akawungeezi ne buba enkya, olwo lunaku olwokubiri. Katonda n'ayogera nti amazzi agali wansi w'eggulu gakuŋŋaanire mu kifo ekimu, olukalu lulabike. Bwe kityo bwe kyali. Katonda olukalu n'aluyita ensi, n'ekkuŋŋaaniro ly'amazzi n'aliyita ennyanja. Katonda n'alaba nga birungi. Awo ngenda sooka nnogolewo akantu. Tulaba nti onokolewo. Sorry, yes, Oluganda lwaffe luno. Tulaba nti yesewo Omusumba katugende mu maaso. Tulaba nti Katonda bwe yali atonda, oba Bayibuli ekigambo kya Katonda kyatuwadde kitugamba Katonda ye yatonda. Nze we nali nkyasoma nga nkyali mu wansi kaawo nayigirizibwa oba nasomesebwa nti ensi eno bwe yali etondebwa yajjanga jjinja ne ligwa ne lyabika. Nga tebannyonnyola lyavaawa wabula bagamba lyajjanga ejjinja. Eyo theory yayitibwanga Big Bang Theory. Lyajja ne ligwa ne lyabika ebintu ne bibaawo. Bayibuli etuyigiriza kintu kirala nnyo ku basomesa. Egamba nature created itself, obutonde bwe bwetonda. Kyekyo kituyigirizibwa ebiseera ebisinga nga tuli mu masomero. Naye ate Bayibuli kyekigambo ekikyasinze okubeera ekirungi kuba kyo kituyigiriza amazima. Naye omuntu alina ekibuuzo kuba nina theories ennyongedde okuwulira mu bakristaayo. Bino by'abakristaayo si byabali. Kituufu. Wali abakristaayo bagezaako okwagala okwanaganya endowooza ey'abasajja abagamba nti obutonzi bwe bwetonda. N'obukristaayo batya nga bagamba nti ennaku zino 6 ez'obutonzi si za ddala. They are not literal. Nti zo nti kwega mu maaso ga Katonda olunaku olumu ffe tulabanga olunaku olumu giba myaka nga 10. In other words, the 60 days. Petero kyayogerako mu Petero ebbaluwa eyokubiri essula 3:8 nti ebintu ebyo byewuunyisa. Kwega nti ennaku zino 6 ze tusoma mu lubereberye zenkanankana emyaka 10. That means myaka 6 Katonda gye yatwala ng'atonda. Ekitegeeza n'ennaku ze tulimu olwaleero. Sumba sima muntu ngoyo wandiwadde omuyamba otya nga tuli katundu ka Sande tutegerezebwa nga tetunatuuka ku kiwumulo kyekisookawo. Kati Bayibuli etulaze mu lubereberye nti Katonda asooka n'atonda obutangaavu
bw'amaliriza n'atonda ebbanga n'ayawula amazzi na biki olukalu bw'amaliriza n'atonda ebimera ku lunaku olwokusatu olunaku olwokuna n'alyoka atonda enjuba omwezi n'emunyenye kakati nga theory eyo oba endowooza eyo eyinza obutakola makulu olw'ensonga nti ebimera byonna bikula waliwo omusana bikula waliwo omusana kitegeeza nti bwe wabanga Katonda yatonda ebimera ku lunaku olwokusatu olunaku olwokusatu nga wayitawo emyaka 10 kitegeeza nti olunaku olwokuna lwandigenza okujja ng'emiti gyonna gyafa ng'ebimera byonna byafa kati ekyo tekiri logiko kitegeeza nti olunaku lwayogera wano si myaka 10 ayogera olunaku olw'essaawa 24. In other words, science ye yandibadde annyonnyola atya nkulaba ky'ogamba. Science ye abaalaga nti omuntu bw'amala okusimba ekimera okuvaayo ne kikula obulungi kyetaagisa ekitangaala kyetaagisa omusana nga kitegeeza nti bw'abanga yakitonda ku lunaku lwakusatu olunaku olwokuna omusana we gujjira guba gusobola okukiyamba ne kikula lunaku lumu lulimu essaawa 24 so si myaka 10 nga bwe kyogerwa wali. So abagamba nti emyaka 10 gye giringa egiri mu lunaku olumu wano mu lubereberye baawubwa kyoyagala okugamba kituufu kyoyogera. Okay, ate n'ekirala musumba awo nze kye nalaba kiri nti waliwo abatera okugamba nti enjuba Katonda omwezi Katonda kwegamba nti obutonzi buno Katonda babusinza bakita pantheism basinza ebitonde afukamira okusinza ebitonde okusinza Katonda. Musumba lwaki nze ndeeta ekintu kino nti enjuba abamu bagitwala okuba Katonda yennyini. So nze oba simanyi mugeza kufuna kyangamba nti bw'ogamba nti enjuba Katonda yennyini that means enjuba waliwo naye yeetonda ekitasoboka naye okusinziira ku sitoola eraga etya ejja kulwakuna okulaga n'okulaga ki nti okusinziira ku nteekateeka eno ey'obutonzi nga bw'ejja erandululwa enjuba si yeyeewa ekifo Katonda yagitonda n'agala wabeewo era nebeerawo. It's just a creature, it's not the creator. Webale nnyo onzijukiza waliwo ebyafaayo bye nasoma nga boogera ku musajja oyo ayitibwa Nimurodi nti ye yafa n'agenda mu njuba abantu ne batandika okusinza enjuba naye ekituufu kiri nti abantu basinza enjuba n'omwezi n'emunyenye nga bageraageranya Tamuzi, Simiramisi ne Nimurodi nti bagenda mu ebyo ebitonde naye ekituufu kiri nti Katonda asigala Katonda. Omanyi Setaani ekibi kye nti ekintu kyonna ky'otaddewo n'ogamba nti ogenda kisinza kyo kisobola okuwa by'okisaba ne bwe balesoni eno n'ogamba nti ono ye Katonda wange. Kyova olabanga abantu abamu balina bakatonda bangi ng'abayindi. Mbadde ntunula muno coronavirus nalaba ka video nga abayindi bakwata bakatonda baabwe babayiwa mu nnyanja nga bagamba bw'aba Katonda wange teyasobodde ku defendinga coronavirus oyo teyeetaaga kusinza ne babikwata ne bayiwayo basinza ente basinza embuzi basinza amayinja basinza biki kati ebyo byonna bitujjirayo ekifaananyi nti Sitaani tayagala tutegeere nti Katonda ye yatonda. Kubanga bwe tutegeera ekyo tuba tugenda kuddayo tumusinze mwoyo ne mazima. Era omuwandiisi omu ayitibwa Ellen B. White agamba nti singa abantu baali bakuuma olunaku olwa Ssabbiiti ne basinza Katonda mwoyo ne mazima tewandibaddewo abantu abayitibwa ba atheists abawakanya nti Katonda taliiyo. Tewandibaddeyo enjigiriza eyigiriza okusinza ebitonde ekyo tekyandibaddewo. Naye ensonga lwaki tubisinza ng'abantu lwansonga nti olunaku luno olutujjukiza nti ebintu byonna byakolebwa mu nnaku 6 katuwummule ku lunaku olw'omusanvu tujje tusinze oyo yabitonda. Ayagala nnyo lubeereke kwegabe lubeere mu bisegguusi abantu baleme kitegeera ekijjukizo kubanga buli ojja n'osinza ku lunaku luno omanyi ky'oli mu kwenfasizinga ensinzo ye yakola bino byonna n'obulamu buno ye yabumpa era yatonda ebintu bino mu nnaku 6 nange nantonda ku lunaku olw'omukaaga ng'omuntu kati nzizemu wakitiibwa. Nsumba z'okuzimba wakati mwanyina ze yagenda otuyambako ku kintu njawulo ki wakati w'obutonzi bw'omuntu
n'ebisigadde kuba nsubira ekyo nakyo kikulu nti Katonda bw'aba atonda bino ebisigadde comments ze za njawulo kituufu ddala njawulo ki eri awo era bw'obadde otusomera mu lubereberye ennyiriri awo ezisoose tulaba nti Katonda buli lwe yamalanga okutonda yagamba wabula ebintu bino birungi kino kyentunze kirungi naye tulaba olubereberye essuula esooka 26 awo we yatondera omuntu yamutonda okuva mu ttaka n'agenda nga amoldinga akuŋŋaanya n'akolamu ekifaananyi ky'omuntu okuva mu kifaananyi kye n'abumba yes n'amufuuwamu n'omukka ogw'obulamu okumaliriza omulimu guno ogw'okutonda omuntu komenti gye yawa yali ate different oba yayawukanira ddala ku bintu biri ebirala bye yali atonze era tugenda kisoma mu lubereberye essuula esooka olunyiriri 31 tulabe kiddala Katonda kye yayogera ng'amaze okutonda omuntu kano n'alaba buli kyakoze era laba nga kirungi nnyo very good nga kirungi nnyo luli yagambanga wabula kino ekintu kiki kirungi naye oluvannyuma lw'okutonda omuntu n'agamba wabula kino kirungi nnyo kwegamba specifics ziriwe ziri awo omuntu enjawulo gy'alina ng'ogyeko komenti kale komenti eyo ejja etya okubanga eri bwetyo omuntu ayawukana atya ku bitonde ebirala nze ndowooza Musumba nti omuntu ayawukana ku bitonde ebirala olw'ensonga nti bayibuli etukakasa mu lubereberye nti ye Katonda yayogeranga bwogezi ku bino ebitonde ebirala n'agamba wabeerewo obutangaavu wabawo obutangaavu n'agamba nti nno kati wabeerewo ebbanga lyawulewo wakati w'amazzi agali wansi n'agali waggulu ne wabaawo ebbanga n'agamba nti kaakati wabeerewo olukalu wabeerewo kati ebimera bijje ne bijja wabeerewo kati ebinyonyi ne bijja nti naye wano ku lunaku luno olw'omuntu Katonda akwata enfuufu y'ensi kwegamba tayogera bwogezi naye awumba omuntu mu nfuufu y'ensi amukola mu kifaananyi kye kino nakyo kirina amakubo okusingako si kifaananyi bufaananyi nti omuntu afaanana Katonda nga bwe tugamba nti omwana yafaanana kitaawe gundi waliwo n'abagamba nti bannaaye ono ekifaananyi kyalina oyinza okugamba nti nno bamugyeko mutwe gwoli ne baguteeka ku ono waliwo gye twali waliwo omusumba omu alina omwana amufaanana yagamba nti ono omutwe gwoli gwe bajjako ne baguteeka ku ono kaakati wano ekifaananyi kisukkako awo wano kitegeeza omuntu okubanga empisa ze zifaanaganira ddala n'empisa za Katonda kwegamba Katonda waba mufuzi Adamu ne Kaawa mugenda kufuga byonna Katonda bw'aba mutonzi bwe kuba kwagala ajudde okwagala ekisa n'amazima n'okusaasira na bano batonze kyekifaananyi kye balina kyava ateekawo obufumbo n'ateekawo amaka so nga ate omuntu bw'amala okugwa n'agwa n'ayonoona Setaani bw'amala okusuula Adamu Yesu bw'ajja n'asisinkana abantu abaali bawakana naye omanyi bw'abagamba nti muli bakitamu Setaani nga kitegeeza nti ekifaananyi kya Katonda kiina bwe kiva mu muntu n'atandika okukola ebintu bya Setaani okusiimuuka mu bufunze ndowooza nti yenjawulo eriwo naye waliwo n'akalala ke nalabye wano Katonda bw'agamba nti musumba twagala kuwumulamuko nsaba tusooke tuwumulamuko ate oluvannyuma tukomewo bwe tukomawo tugenda kuba tweyongerayo tulabe obugazi bw'ensonga eno ey'ebiro eby'okuwumula katukome mukwano gwaffe omulabi wa 3ABN. Weekuumire ku program Lesson Week eno. Sharif, kiki tulina wowaataddeko nti otaddeko channel okulaba okuva wenaze wano oli mu kunoonya ova wano dda wano olabika nga asobeddwa kiki
Noonya lesson ya wiiki ku 3ABN. Oh, nze nno nsubira olabika onoonya puroguramu obudde obukyamu. Puroguramu eyo ebeerayo oluvannyuma lw'okwaniriza sabbiiti ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ku ssaawa 3 ku lunaku lwe tubeera nga tutandise tuyingidde sabbiiti. Era bwe tuba tulaba puroguramu eno etukubiriza okwejjukanya ebyo bye tuba tuyize ffe ng'abantu nga tusoma lesoni lunaku ku lunaku. Yiga lesoni yo buli lunaku okuyita mu wiiki osobole okutwegattako okubaganyamu ebirowoozo mu puroguramu Lesson Week eno. awo muli mukwano gwaffe ku 3ABN tukulisaayo mu kuwumulamu. Mwebale nnyo bali eddala gwatugoberera. Abali ku YouTube mwebale nnyo bannange okugobera Vento Media, flying the gospel the whole world. Tukujjukiza nti bw'obeera ku YouTube, leave us a comment down there. Ka comment mu comment section ebintu nga bw'obirabye, then to sharinga obubaka buno, then okituta subscribing, nyiga button ye ya subscribing oberenga buli ekijja ku mukutu gwaffe gwa YouTube okifuna butereevu. Wabali ku Facebook osobola likinga page yaffe ya Vento Media, so nga ate twebaza mwenna abali ku 3ABN abalina ffe air decoders mwenna gye muli. Tugenda mu maaso bannange ne sabbiiti ey'omwenda nga tutunulira ebiro ebyokuwummula. Bwe tukomye nga tumaze okulaba obulungi nnyo Katonda ye mutonzi abitonze byonna ku ntiiko yabyo n'atuwa ekiwumulo eky'olunaku olw'okumeka olw'omusanvu nga Adamu ne Kaawa n'ezzadde lye bagenda kujjanga bawummuleko beebaze Katonda olw'obutonzi olw'ebirabo by'obutonzi byakola ki byabawa. Spending time with God ku lunaku omuwala we yaŋŋamba nti it is God's day out with the man. Tugenda mu maaso ku kiragiro ky'okuwummula n'omuntu. God's day out with man. Mwanyinaze tusooka otuyambeko ku kiragiro kino ekyokuwummula. neyanziza mu kiseera ogumpeereddwa okwongera okuyiga. Mukama tulaba tukomye wali nga tulaba atonze amaze okutonda omuntu n'agamba nti kino kyentonze ate kirungi nnyo, era ne tulaba n'ensonga lwaki yali agamba kirungi nnyo. Kati tugenda ku tteeka ekiragiro kubanga amala okutonda naye yennyini omutonzi n'awummula. Era olunaku olw'omusanvu bwe tusoma mu Bayibuli ddala mu lubereberye tulaba nti talina kye yakola. N'omuntu ono gwe yali atonze teyalina kye yakola, yawummula. Era omuwandiisi bwe yabadde awandiika akatundu kano yayongedde okutunnyonnyola nti okuwummula kitundu ddala ku butonzi obwakolebwa Katonda. Kwegamba very good temala ku lw'omukaaga ey'okutonda omuntu n'ateekawo olw'omusanvu n'atuwa n'okuwummula. Fact kansobola olunyiriri olwo lubereberye essula 2:3 Yesebo Katonda naawe omukisa olunaku olw'omusanvu n'atukuza kubanga olwo yawummuliramu mirimu gye gyonna Katonda gye yatonda gye yakola. n'atukuza n'awummula n'okuwummula era naffe n'atuwa okuwummula. Kino nno kyajja okuva mu kwagala kwe yali atulinako, okwagala kwe yali alinaffe abantu. Ebiseera ebisinga tugenda tugenda ne tutwalibwa ebyensi buli kaseera omuntu n'abeera ng'akola ne yeerabira n'okuwummula, naye Katonda yakiraba nti osanga mu nsi eno tugenda kutuuka mu kiseera nga tetuwummula, n'alyoka n'ateekawo etteeka lino ery'okuwummula okutandikira ddala mu ntandikwa nga ye yennyini yatuwadde example eyo ng'oba yatuwadde ekyokulabirako, ye yennyini omutonzi oluvannyuma lw'okukola n'awummula. Nina ekibuuzo. Yesebo. Ogende ku kiragiro ekyo ekyokuwummula. Okwanagano kwanaganya otya? Olugende bulungi. Okwanaganya otya ekiragiro kino ekyokuna si esabbiiti ekigiro olunaku lwa sabbiiti okutukuza okuva mu kitabo kyakuva essula 20 olunyi olw'omunaana tuka ku 11 lugamba
jjukira olunaku lwa ssabbiiti okutukusanga Otyo. ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo gyonna naye olunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri mukama katonda wo olunaku olwo tolukolerangamu mirimu gyonna gyonna so naaweka newankubadde omwana w'omulenzi newankubadde muwalawo newankubadde omuddu wo newankubadde omuzaana wo newankubadde ebisolo byo newankubadde munnaggwanga ali omumwo Lwaki? kubanga mu nnaku omukaaga mukama mwe yakolera eggulu n'ensi ennyanja n'ebintu byonna ebirimu n'awumulira ku lunaku olw'omusanvu mukama kyava aliwo omukisa olunaku lwa ssabbiiti n'alutukuza. Amiina. Kati ekibuuzo kyange kakireete bulungi nnyo nga tumaze olyegamu mwalina tusaba okwanaganyemu awo ekiwumulo kya etteeka eriragira okuwumula ku ssabbiiti n'obutonzi. tulaba nti What's the relationship between the two? etteeka lino lyaviira ddala oluvannyuma lw'okutonda naye relationship eriwo yakola oluvannyuma lw'okukola tuwummula Okay. bw'oba tokoze towummula. Kristo Katonda yennyini ekifaananyi ky'atuwa akola ennaku omukaaga zonna. N'akitujukiza mu tteeka. Akola ennaku omukaaga n'alyoka n'awummula olunaku olw'omusanvu. Ate naffe mu tteeka lino lye yatuwa atugamba tulina okukola ennaku omukaaga emirimu gyaffe gyonna gye tuba tulina okukola. Olwo olw'omusanvu ne tusobola okuwummula okumala obudde. Yes. Naye tetuwummula buwummuzi nti tugenda kwebaka bannaye mu nnyumba zaffe tuwummule mu buliri bwaffe twebake. Tuba tulina okuwummula nga tuwummula wamu n'omutonzi waffe Katonda. Ekibuuzo awo kirala kyendeeta nga tuva katundu ako. Yes. Singa mba nkusiibula twogedde bingi mande nkukyalidde wabadde onkyalidde kati ogenda kati oba ogenda boneka mwana nsooka okomewo kino kijjukire tokyerabira kino tokyerabira kwega twogedde biri bingi naye kino tokyerabira ebigambo ebyo obitwala otya kyankizo ku birala ekirala kyembuuzaawo bwe nkugamba nti kijjukire kitegeeza ki ekyo nyinza oba nga mbadde nkikugambye nako this is not the first time okukiwulira ekintu kyekijjukira kyekintu kankubuuze musumba oba kambuuze mwenye wamma osobola okujjukira birthday yange mpozi ng'ogiŋŋambye kuba togimanyi ojjukira ekyo kyewali olabye kitegeeza sabbiiti eno dates back to creation. Omusajja bw'ateeka lino eryokuna lituzzaayo ku butonzi. Abayudaaya kyoli mu kutegeeza kubanga wano tulaba Abayudaaya bebaweebwa lino etteeka. Yes, of course, n'ekyo nakyo kituufu naye kyengamba nti bw'atugamba jjukira atuzzaayo ku butonzi nti ekintu kisigwe gusoose abantu Katonda ali mu kutukalaatira mu mateeka gonna 10 ly'etteeka erikyasinze okubeera ery'omugaso. Nze eyo enzikiriza yange. Gamba baaliirabira nabo nga bali mu Misiri. Kyava abajjukiza. Tugende ku lunaku olwa Tuesday twagala kweyongera okwetegereza obulungi abaana ba Isirayiri bano ne Sabbiiti. Yes. Abaana ba Isirayiri ne Sabbiiti. New circumstances ezo. Abaana ba Isirayiri ne Sabbiiti. Yes, sebo. Tulabanga bajjibwa e Misiri. Bajjajjaabwe neera n'Emisiri nayo waliyo emigozoobano gyali mingi. Nga Falawo ye bwe yali in fact yagamba Musa ne Alooni nti mwagala okuwummuza abaana ba Isirayiri okubajja ku migugu gyabwe. Nze njagala bakole 24/7 naye ate mwe mwagala kubawummuza. Omwandisi wa lesson yagamba nti Musa ne Alooni baali batandise reformation. Batandika reformation okujjukiza abaana ba Isirayiri nti balina twetaaga kuddayo tukuume Sabbiiti. Mukama gyatugambako nti tugijjukire twagyerabira twagivaako. Bw'agamba Abayisirayiri bano ne bagamba nti katugikuume naye ate nga ono Falawo bagamba nedda tewali kuwummula. So ekiruubirirwa ekyokujja abaana ba Isirayiri Misiri babatwala mu ddungu okusinza Katonda baagala kubanga bawummula ku Sabbiiti baddemu bajjukire Sabbiiti nti ebintu byonna
wadde baali babafafaganyiza nga baddu tebalina kwegamba tebabalamuka buntu bayibuli era ne lesson yatukakasiza nti Katonda baali bateekeddwa okujjukira nti ebyo byonna wadde babafootodde setaani ayinza okubanga abayisiza bwe batyo batondebwa mu kifaananyi kya Katonda era bantu ba Katonda. Bano bwe bamala okufa mu ddungu ate waliwo omulembe oguddawo ogw'abaana baabwe abaatagalira era nabo emyaka 40 egyo mu ddungu ne balyoka nabo babulwa okuwummula. Musumba onansonyiwa okulabika nga atafuuse akudriving ova obadde njanisa otusigireko ekifaananyi ku nsonga eno eya sabbiiti mu ssula 16 ey'ekitabo kyakuva wanemaano wekkira. Ekigambo kino era twakiize mu lesoni kyoyogera kituufu. Twakiize mu lesoni mu ssula eno ey'e16 nga baana ba Isirayiri baweebwa emmaanu. Emmaanu eno yatonyanga buli lunaku nga bagenda buli omu n'ajjayo emmere emumala. Naye nti ku lunaku olw'omukaaga bwe bajjangayo emmere ebamala ne waba bakola omulungu ne bakuŋŋanya ya mirundi 2 agamba nenze nja kugayaala ate ekyasijja nagendayo lwaki sikuŋŋanyiza ddala mulundi gumu sijja gendayo. Bayibuli egamba nti nekereketa n'okuwunya neewunya neereeta envunyu nti yakeeketanga neewunya neereeta n'envunyu enkeera nti ekyo nga kitegeeza nti buli lunaku oteekeddwa okugendanga n'ojjayo emmere era Yesu kyava tugamba notugamba mubanga musaba eyaleero gy'osaba tuwa emmere yaffe yaleero nti naye ku lunaku olw'omukaaga ne wabeerawo ekyamagiro kiriwa nti emmere baakuŋŋaanyanga ya mirundi 2. Lwaki ku lunaku olw'omusanvu bateekeddwa okubeera nga bawummula ne baweera nga tebateekeddwa kugenda ku nsozi kunoonya mmere nti naye ate eyo gye baakuŋŋaanyanga teyawunyanga teyaleetanga nvunyu nga kitegeeza ki nti Katonda yatulabirira mu ddungu ye yabawanga emmere ey'okulya okuyita mu wiiki ennamba nene ku lunaku olw'omusanvu lwe batakoze asobola okubaliisa ne bawummula. Ekyo nno nga kitegeeza ki omanye era waliwo lesoni kwegamba Katonda ng'atulaga nti iffe naffe abali mu nsi kaakano yatugabirira era asobola okutuwummuza ne tubeera n'emirembe. Kati awo ate nekyewunyisa ku ssula eno ey'e16 eyakuva sabbiiti agiwa oba amateeka gawa mu kuva essula ya 20 nga tannaba nakubawa mateeka abagamba okubeera nga sabbiiti bagikuuma. Faktori naawe ekigambo kyonzijukiza Musumba nti Katonda akola ebyamagero 3 buli wiiki kumala emyaka 40 ng'anyweza ensonga emu ekiwumulo kya sabbiiti biriwa ng'ogambye ku Friday lunaku olw'omukaaga double portion of food ekalo migabo 2 ku lunaku olw'omusanvu teriyo ekyo nkiyita ekyamagero kibanga mu zino zonna ebadde ejja naye bwe baterabisa ekyo kyamagero. Ekyokusatu nti oba ogiterese ku lw'omusanvu nga wagiterese kuva lwa mukaaga tegenda kuwona ate munaku endala eyonooneka. So these are 3 followed miracles Katonda byakola buli week okumala emyaka 40 ng'anyweza ekintu olwa sabbiiti luno lwanjawulo gyendinze Katondawo ne Isirayiri ey'omulembe guno ogw'enkomerero olunaku luno lwanjawulo. So lengera akanako nakaagadde nnyo. Yes. Naye obadde oyogera ku nsonga eri ku katundu ka Wednesday about abaana bano abapya ensonga endala akatundu kano aka Tuesday nga tukavaako Katonda ayagala otukakasa nti wano waliwo ekigambo ekiyitibwa nti sabbiiti nga bwe twalokolebwa Abayisirayiri nga bwe baanunulibwa okuva e Misiri. Katonda sabbiiti agitulaga nti kabonero ka butonzi naye ate sabbiiti esobola okubeera ekinunulo kyaffe. Olutujjukiza amenunula ebyo bibiri tebitaŋŋana. Tuzaayo okulaba obutonzi bwaffe nti twatondebwa mu nnaku 6
naye ate mulimu n'amazima amalala nti sabbiiti kiwummulo etujja mu kubonaabona ne tununulibwa okuva mu kubonaabona kw'ensi nga bwe baagibwa mu kubonaabona e Misiri bagende bawummuleko bagende bawummule Kanani. Kwegamba sabbiiti kabonero ak'obununuzi bwa Katonda gye tuli nga bwe yabajja bali e Misiri. Ayogera mu Ezekiel essula ya 20:12 nti nemba wa sabbiiti zange zibeera akabonero bamanye nti nze mbatukuza. Kwegamba bamanye nti nze mbanunula ne mbatukuza. Ekibuuzo bwe mbanga sikuumye sabbiiti nga Katonda atukuza abantu abakuumye sabbiiti nze okutukuzibwa n'olunaku lutukuvu ate nga yatukuza ate nga agamba nti n'aba wa sabbiiti bamanye nti yabatukuza. Ekyo nno nakyo kintu kikulu. Kali Musumba awo wenyini wooli fatu twala tugazize nga tugenda ku Thursday tuwunzike. Abaana bano bazaaliddwa mu ddungu. Bo Katonda abayambye atya okuyita mu Musa okutegeera obukulu obw'ekiwumulo kya sabbiiti. Weebale nnyo weebalire ddala. Wano mu kitabo kino ekyakuva essula ya 20:8 okumalako olw'e11 yagambye nti jjukira. Naye ate bw'aba agamba abaana ba Isirayiri bano abaana abato abazaaliddwa mu ddungu. The new generation. Yo tagigamba kujjukira. Agigamba ki? Njagala onsomere mu kyamateeka essula ey'okutaano olw'okutaano. Ayina ekigambo ky'ayogera. Olunya olw'okutaano. Ekyamateeka olw'okubiri. Ekyamateeka olw'okubiri. Essula 5. Essula 5 tuli ku tteeka lino ery'etteeka. Olw'okubiri lugamba okwatanga olunaku olwa sabbiiti okulutukuza. Okwatanga olunaku olwa sabbiiti okulutukuza. Nga Mukama Katonda bwe yakulagira. Wali agamba jjukira kati wanaagamba nti okwatanga. Kwegamba ali mu kunyweza kijjukizo. Ng'anyweza ekijjukizo era wano omuwandiisi wa lesson yatuwadde ekintu nti yali amaze okugamba Musa n'abantu bonna be yali nabo n'abagamba nti munzimbire awatukuvu ndyoke mbeere wakati mu mmwe mujenga munsinzenga. Nti era waaliwo ekintu kye yali akola emisana wajjanga ekire kubanga liri ddungu omusana gwaka nga gubookya nti naye Katonda ye yabeeranga waggulu n'abakola ki n'abeera waggulu kwegamba ne bafuna wali otambuddeko ssaawa 7 ova eno Gomba ova ku primary school oluusi tolina n'agatto akasana kakookya wenoola kasidde ogenda okulira nga akale kazze ne kabeerawo n'owulira eddembe n'ogamba nti singa kabadde weekato mpaka lwentuuka ewaka. Mu ddungu Katonda teyasobolanga okukola ki okulabirika nti abeerawo waggulu n'abawonya omusana omuyitirivu nti naye ate n'ekiro mu nzikiza eyafuukanga tooki. Abaana ba Isirayiri bano abaazaalibwa mu ddungu nabo n'abalaga nti bwe bununuzi batunuulire ye basobole okutegeera era nabo ng'abagamba nti mpaka lwe mutuuka mu Kanani. Kyova olabanga Musa bw'aba agenda okumaliriza ng'agenda okufa addamu okubasomera amateeka gano lyasinga okuteekako essira n'agamba Yoswa ayogera eryo etteeka ly'osomye. Kwegana ku 6 okolanga n'omala emirimu gyo gyonna olunaku olw'omusanvu esabbiiti ya Mukama Katonda wo tolukoleranga emirimu gyonna newankubadde mutabani wo newankubadde muwala wo newankubadde omuzaana wo newankubadde ente yo newankubadde endogoyi yo newankubadde ebisolo byo byonna newankubadde munnaggwanga wo ali ewuwo omuddu wo n'omuzaana wo bawumulenga era nga naawe. Era onojjukiranga nga wali muddu mu nsi y'e Misiri. Otyo Mukama Katonda wo n'akuggyamu n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa. Mukama Katonda wo kyeyava akulagira okwekuumanga olunaku olwa sabbiiti. Atulaga wano nti sabbiiti etulaga abeeraga abaana ba Isirayiri bano nti nno bakola ki baatondebwa naye ate kinunulo. Onajjukira nti wali muddu mu Misiri naye n'oggyibwayo n'engalo ez'amaanyi nga kitegeeza nti gye tugenda ne tuwummula tuba tujjukira nti obununuzi bwaffe buli mu Katonda. Wano waliwo ekintu omuwandiisi wa lesson kye yakubaganyizzaako ebirowoozo
ng'agamba nti abantu abamu tukkiriza nti waliwo abantu abakozesa theology ne bagamba nti bw'okukkiriza Yesu bw'okkiriza Yesu kwegamba mwemuli ekiwummulo eno sabbiiti kwegamba sabbiiti teyandibadde nnyo namakulu mbuuza musumba kikyamu Yesu alimu ekiwummulo nanti ekyo kyekituufu kyendiko nange kyennyonnyola nti theology bw'agamba awo nti ekiwummulo kiri mu Yesu Kristo which is true Yesu Kristo kyekiwummulo kyaffe era ekyo tukikkiririza ddala naye omuwandiisi wa lesoni yakakasizza nti okukuuma sabbiiti kyongera okututeekateeka tujje tuwummulire mu Yesu Kristo. Kwegamba sabbiiti it's an emblem of freedom from sin. Tulyoke tujje tuwummulire ddala mu Yesu Kristo. Era atulaga nti ng'abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu ddungu bagende mu Kanani eky'omu nsi era tugenda kufuna ekiwummulo ekisingako obulungi nga Yesu tumuwummuliddemu atutwalire ddala mu ggulu gye tugenda okuwummula emirembe n'emirembe. Kati nga kitegeeza nti sabbiiti ye emblemu oba kyekijjukizo kyaffe nti Yesu Kristo kyekiwummulo kyaffe bwe bununuzi bwaffe naye tatukomya ku nsi kuno ayina gy'atutwala nga bali bwe yali abatwala e Kanani ky'omu nsi. Kati omuntu atategedde sabbiiti oba olina amazima bw'ogategedde bw'otegeera Yesu Kristo n'ogamba nti kiwummulo oba totegedde kinyusi na mirandira kubanga wadde omutegedde naye ate waliwo ebintu byeteekeddwa okumanya ebirala nti natondebwa Yesu ono n'ebintu byenkozesa natondebwa kwegamba yabitonda mu nnaku 6 n'olw'ensonga eyo onannunula okunzijja mu nsi eno nga nina byenkozesa kamuwe ekitiibwa mpumulire mu ye abagamba nti mujje gye ndi mwe n'abazituli nange n'abawummuza buli lwa sabbiiti mutule ku bigere byange. Sumba we bali nnyo bali eddala kwegamba twongedde okukikakasa nti sabbiiti kijjukizo kya butonzi kijjukizo kya bununuzi nga bw'abajja e Misiri n'abatwala e Kanani kabonero akalaga nti naffe atujja mu Misiri ey'omu nsi n'atuleeta mu Kristo awali ekiwummulo. Kati okutujjukiza ng'ekyo buli wiiki kye tuva tuwummula ku lunaku lwa sabbiiti. Kati twagala kuwunzika naye ali eri omulabi waffe fact kanzireyo mwanyinaze Joy aba atuyambako wano ayagala kumanya ekiwummulo kino ekya sabbiiti nnyinza nti okukyenyumirizamu some practical steps nga 2-3. How do you keep the Sabbath? Keeping the Sabbath. Embeera eza bulijjo tukoma tutya sabbiiti. Olunaku olwokutaano lwabadde lutunyonnyola engeri gye tukomamu sabbiiti era wano lwatulaze nti Bayibuli teraga na ngeri step by step teraga nti this is yeno engeri gy'olina okukuumamu sabbiiti naye okuuma sabbiiti tulaba nti tulina okuba nga tukoze emirimu gyaffe gyonna olunaku olw'omukaaga lugenda okutuuka nga nekyonaaba ogenza okukozesa enkya ng'emmere gy'ogenda okulya ebyo bye wandikozesezza ngo bitegeke ate sabbiiti tekirina kujjanga kya kintu kyeweekanga nti obadde tokimanyi olwo otandika okwetegeka ku lwennyini ogambe nti kati ku makya nja ngolole engoye zange nkube engato zange eddagala nnyambale nedda. Olunaku luno omuwandiisi yayongedde okutujjukiza nti ku lunaku olw'omukaaga bw'oba olemereddwa okutegeka ebyo by'ogenda okwambala okukozesa ku sabbiiti olunaku olw'omukaaga making sure oba kakasa nti byonna bye weetaaga. Engato ekubiddwa eddagala, olugoye essaati egoloddwa bulungi nnyo n'ettaayi etereezeddwa, ekiteeteeyo kitegese. Abamu beeraliikirira n'okweraliikirira bwe nnaafumba emmere ku lunaku olw'omukaaga siituuke ng'efudde. Tulabye omusumba wabadde atunnyonnyola nti yatonnyezanga emmere ku lunaku buli lunaku naye nga bw'ogiterekera olunaku olulala osanga ebadde ki? Kantu akono kuba akadde kalabika kagenze. Naye olunaku olw'omukaaga yatonnyesanga emmere ey'ennaku 2 ate bwe wakeeranga wagisanganga namu. Kati awo omusumba awo katulambululire nga tuwunzika. Manya akaddeko katugenze tumanyinda wano abasajja bali kutuwoninga muveewo. Naye musumba omwana agenda kubuuza ekibuuzo bwe nfumba emmere yange ku sabbiiti nkola nsobi
ye abaffe nze agifumbye ku sabiiti nze nkola ensobi bwefumba emmere yange ku sabiiti oba okufumba ku sabiiti kikyamu diro kibeere kikyamu diro kibeere ekituufu bwe tuba tusomye ebitabo by'omwoyo w'obunnabbi ojja kwekanga nga wayogerera nti nno tewabanga muliro waliwo naawe ojjukidde waawo tewabanga muliro otegedde bulungi otegedde ki tewabanga muliro ogulabika mu byoto ku lunaku olwa sabbiiti ekintu ekyo kyali kiteekeddwa okutambula okuyita mu kiseera ekyeddungu ddayo osomewo bulungi awo kakase ojja kiraba ekyo naye waliyo kozi abakwata olugiriri olwo bayidawenyiri ensumba katubere specific kiri mu kitabo kyakuva essula 35 olwokusatu temuguma omuliro mu mayumba gammwe then kiri kyogambye mukyala ng'alambika kiri mu kitabo kino ekya Patriarchs and Prophets bajjajja ne bannabbi peegi 408 omulabi waffe osobola ogenda n'oyongera n'ozuula ebisingawo naye kano kakulu omukyala agamba Ellen White katabo ka Ministry of Healing awo topic awo ng'annyonnyola ku kulya agamba cooking food on the Sabbath should be avoided. Nvunula mwawo nti okufumbanga emmere ku lunaku olwa sabbiiti kirina okwewalibwa kigwanidde okwewalibwa naye kano nako kakulu but it is not necessary to eat cold food on the Sabbath. Bottom line ogirabi oza tubuzikirawo omulabi waffe twagala katukusiibule kubanga kadde kaweddeyo kukivunula buvunuzi nti it is not necessary to eat cold food on the Sabbath. Kitegeeza ki tekyetaagisa kulya mmere ennyoguga ku Sabbath. Kitegeeza oba ogifumbye ku Friday kakasa nti bwetugirira ku ssaawa 7 erefresh ekanya bakimanyi ewaffe eri ekanya ku kyaki. Anyway, twebaza Mukama olw'enteekateeka lesson eno ebaddeemu ebinonogo bingi nnyo, ebintu ebinyuvu ebituwoomedde obudde lwakwabo tugenzeeko naye munatusonyiwa twagala bbaaga akisa kya Kristo okweyongera gye muli olunaku lwa Sabbiiti lubabeerera omukisa ne ka meeting ebabeerera omukisa kwegamba oyingire omwaka omujja nga you've been renewed ngoziddwa bujja muyongedde ofuna ekyumula mu Kristo. Musumba ffe tuweereyo okusaba tubuzike. Katusabe. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna tukwebaza kubanga otuwadde omukisa kubaako bye tuyiga mu lesson eno. Tuyize nti Sabbiiti lunaku lwe wateekawo Katonda waffe tuwummule, watuyigiriza okubeera nga tulijjukira okuyita mu bajjajjaffe era kaakano Katonda waffe otugamba nti tubeere nga tujja okusinza ku lunaku luno olwo tuwa omukisa. Nsinga yeerabidde Kitaffe tusaba weyongera okutukubiriza bangi bategeere nti olunaku luno lwakuwummula kubanga bwe tukola mu nnaku omukaaga tujja ku lunaku olw'omusanvu ne tukusinza. Tusaba Kitaffe otusonyiwe ensobi zaffe ng'abantu oba oli awo tulumenya mu ngeri emu oba endala ate n'abalala ne tulukolako oba ne tulufuula ekikoligo ng'abasajja abaali Abayudaaya abaagananga n'okuwonya abantu, abaagananga n'okukola ebirungi, abaagananga n'okulya emmere. Olunaku ate lwo ne lufuuka ekizibu, ne lufuuka amaggwa. So nga ate lunaku lwa bununuzi, lunaku lwa kukola bulungi, lunaku lwa kusanyuka ne lufuuka olunaku ate kati olulabika nti luzibu. Tusaba Kitaffe otuwe omukisa olunaku luno tulweyagaliremu ng'era bwe tuyize Kitaffe olunaku olutali lwa kuddaawo kuwebonyaabonya kubonyaabonya bulamu bwaffe n'abalala okulya ebintu ebitaliika okusiiba oba oli awo mpozi ng'omuntu yasazeewo nti olwasiibe naye lunaku lwa ssanyu kubanga lwakununulibwa. Kitaffe tusaba otukuume tuwe omukisa byonna tweyongere okukumanya bonna gy'otutwale mu bwakabaka bwo bugenda okujja. Tusabe nga twegalira okutta mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Lesson Week eno